atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Mbalamusizza bakika na mwenna abampuliriza bakatonda bannange mu biti byammwe eby'enjawulo. Twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka Weppo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo abasobodde okubeera nga batutuusa mu lunaku olwaleero olw'ekitiibwa era olw'ebyamagero nga tweyobola okuva mu kisaanyi tuli ku bendobendo era okubeera nga tubuuka weewaawo. Oli wa ddembe nga Katonda yeetengeredde okubeera ng'ogaana ebigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza we bibeera nga tebikwasaganye na mutima gwo oba okubikkiriza, kubanga oli Katonda atalina kubeera ng'asindiikirizibwa naye ng'alina okubeera nga yeesalirawo. So weesalirewo era kozesa obuyinza bwo osobole okubeera nga okola ekyo ky'olina okubeera ng'okola oba ky'olina okubeera ng'okkiriza, kubanga obulamu bwo tolina kukakibwa weewaawo. Nagutyo mpeereza ekifaananyi ekyo nga nakirowoozezzaako nga bakatonda nga tweyobola okubeera nga tutandika okufuga obulamu bwaffe. Waliwo ebintu ebimu bye tulina okubeera nga tutegeera. Ekisooka emabega twasomye ku mibiri. Emibiri gino nga giri 7 era mbaweereza kkala nga zezo kkala ze mbadde njagala era ze tufokasingako nga tuzimba omubiri, nga newankubadde waliwo kkala endala zengenda nazo okusomesaamuko z'osobola okubeera ng'omikisinga. Naye mbaleetedde ebifaananyi ebyo okubalaga engeri gy'olina okubeera nga okozesa ebirowoozo byo okweteekako colors zino munda ne wabweru. Era mbadde mbasaba wekibeera nga kisoboka mufune colors zino muziprintinge mu kkala muziteeke mu bisenge ate muyigirize n'abaana, kubanga tetwetaaga kubeera nga tudda mu kubeera nga tutambulira mu muwaawa gwe tuzze tutambuliramu. Colors zino zibeere ku bisenge, zibeere naddala mu nzigi z'ebisenge, abaana babeere nga baziraba ne mu madiiro basobole okubeera nga bategeera obwakatonda bwabwe engeri we bukoze eki, engeri nga we buyimiridde oba nga we buli, then n'okubeera nga bakozesa ebirowoozo byabwe buli ku makya nga tebanaakufuluma okusobola okubeera nga beeteekako oba okuzimba obwakatonda bwabwe munda mu bo. Kitegeera? Kino kibeera kiyamba mu ngeri ey'enjawulo nga we tugenda okubeera nga mbatunuuliza colors zino ziyamba ki. Kitegeera? Nga bwe twasomako kaawe mabega nti okwewala okuyomba olina okubeera nga ogattaganya obusatu obwo bwe buluwa: okugattaganya omutima, okugattaganya akamiro n'okugattaganya eriiso eryokusatu. Nti w'obeera nga olaba nti ogenda kwogera ekigambo gye tulaga mu maaso oba mu dimension ey'okutaano already gye tuliko nga tusigazza bakama baffe kutuggyako kawero, olina okubeera nga okozesa kye tuyita divine principle oba enteekateeka y'obulamu bwo, engeri bw'oyagala okubeera ng'obutambuzaamu okusobola okubeera nga oyita mu luzzi olwa divine energy oba ewali amazzi amatukuvu nga ke kamiro, then ekigambo ekyo ne kigenda ne kyekoonako mu mutima nga we wali taata ne maama, nga we wali okwagala, then nekimala n'okifulumya wabweru. Mu ngeri eyo obeera ofulumizza ekigambo nga kirimu kwagala, ekitegeeza nti kiba tekigenda kufumita mutima gwa muntu. Okitegeera? So
mu ngeri eno tulina okubeera nga tweyisa mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa ate tutegeere engeri gye tulina okubeera nga twekuumamu nga we nabagamba nti maaso oba nsaba olwaleero okuva olunaku olwaleero w'olabanga ogenda kuyomba obanga waliwo query yonna ezze mu bulamu bwo oba mu makaago weeteekeko colors naddala kala eyo ezisembayo eya indigo neya purple eyo ey'okuliiso then n'ey'okumutwe ziteekeko za activating kubanga amaanyi ago ag'omukaaga n'ag'omusanvu vampires gwe z'obeera tolaba zibeera tezisobola kuliikiririza ku maanyi go nga we zibadde zituliikiririzaamu nga zikozesa mother church oba kye tuyita mother source oba mother church ne mizikit kitegera so zino sources ze vampires ezibadde ziriikiririzaako emyoyo gyaffe kitegera so nkuweereza colors ezo nga just kabonero akakulaga engeri w'ogenda okubeera nga buli kuzukka ku makya fuba okulaba nti ottayo eddakiika at least ng'emu nga 2 tunuulira ku kisenge raba kale ya red gitambuze giteeke mu mubiri gwo ddamu teekamu eya orange teekamu eya yellow teekamu eya green teekamu eya blue teekamu eya indigo oba kozesa eya wansi zino eza wansi oteekeko ne barriers nti buli kiseera buli woofuna energies embi z'oba peakings eyo gy'ozo otambulira then buli wookola practices zino zibeera wootuukira ku y'omusanvu ebeera ejjawo amasannyalaze agagabeera amabi kitegera kino ekintu we tunaabeera tukikola tugenda kubeera nga tuzimba obwakatonda munda muffe obulungi obuneasanyusa abazadde baffe okusobola okubeera nga tubeera bannaggwano okitegera so ekisooka njagala otegeere colors zino kyezitegeeza nga okusinziira ku bifaananyi byempeereza kala esooka yeya red ekola ku omuntu abaddewo atya kwe bayita okukaalukana yo ekola kakaalukana y'ensonga lwaki ono oba vampire zaatumakinga okubeera nga zitukipinga mu kukaalukana obulamu bwawe olina kubeera bwakakaalukana olina kuyita mu bulumi okufuna ky'olina okubeera ng'okola ki ng'ofuna kubanga bo tasiki yaabwe yali yakubeera nti batukipingidde batya mu kizikiza kitegera then era kale eno ekuyamba okubeera nga okwasaganya ne maama nattimba okwasaganya ne maama nattimba ndowooza katukozese n'akakisa kano okusobola okubeera nga twejjukanya buli kala engeri w'obeera okubeera nga okozesa obwakatonda bwo okusobola okubeera nga ogikwasaganya wakati wo ne maama kwe tutudde kale yeya red oba oluzzi olusooka nga tuzze nga tulugamba nabagamba the 7 seals of God baziprogramminga bwe bati eyo oluzzi olwa red oyogera ebigambo bwe biti nti ndi bumu kati neddiza era nfuna amaanyi g'obumu n'enkolagana yange ne maama nattimba ne taata settimba tegera then nonyola obwakiwanuka oba enjuba mu luzzi olwo kubanga jjukira omubiri gwaffe gukolebwa njuba kye tuyita central sun kitegera so yengeri w'oprogrammingamu oluzzi olwo n'osobola okubeera ng'okwasaganya obwakatonda bwo then tudda ku luzzi olwa orange oluzzi olwa orange lwe luddako wano wewali obusimu bw'omuntu n'empulira y'omuntu n'engeri omuntu gy'abeeramu creative
mu bulamu bwe kitegera. So eno kale ekuyamba okubeera creative. So buli wobeera ng'ogyetaddeko buli kiseera obeera nga oyangibwa mangu okubeera nga oyiiya kiki ekiddako mu buzibu mu ngeri ey'amangu, kubanga mu mubiri gwogwo obeera already ogukiryalinze nga teguliimu kye tuyita pattern egenda okubeera nga obstructinga kye tuyita okubeera omuyiiya. Mu luzzi luno oluprogramminga otya? Oluprogramminga nti ndi mutonzi omutukuvu okuviira ddala ku nsibuko y'obutonzi bwange, kati neddiza era nfuna amaanyi g'ensibuko y'obutonzi bwange, era ntonda eddembe n'omuyiika okubweyagaliramu n'abalala bonna, era n'ofuna enjuba n'ogyetoolooza, then n'ogenda ku luzzi olulala, engeri w'oprogrammingamu oluzzi luno. So kale eno ekuyamba okusobola okubeera nga ofuga ekisooka empulirayo naddala mu kubeera creative, n'empulirayo naddala mu by'emikwano, osobola okubeera nga weefuga n'olema kukkiriza kubeera ng'omubiri gwo ate gwe gukufuga. Then tugenda ku luzzi olwokusatu. Oluzzi olwokusatu nga lwe lusangibwa oba lwe luliko kala eya yellow. Oluzzi luno olwokusatu we watudde kye tuyitanga Christ consciousness, nti omubisi gw'enjuki waggulu mu bwongo we guzaalibwa, then n'amata ne gakkirira okuyita mu magumba 33, then ne gatuuka mu bunwe. Awo mu Bethlehem Christ wazaalibwa. Awo we wasangibwa kye tuyita amagezi amakusike amatukuvu, era nga we wali n'essanyu, nga we wali kye tuyita Christ consciousness. Christ ali munda mu ggwe. Vampire kye yakukola ye yakumakinga sure n'akulaga nti nno Jesus Christ yekka yayina ekkubo lyo, naye nga bwali bulimba buli kitonde kyonna kiyina ekirungo kino. Buli kitonde kyonna kiyina ekirungo kino. So wano ku luzzi olwa yero w'osanga kye tuyita obwa Kristo obukutuddemu. Biri ebirungo ebibiri bwe bibeera nga bizaaliddwa wano, w'ogenda okubeera nga obigattaganya. Mu kubigattaganya then ne bibeera nga byambuka, mu kwambuka we bisobola okubeera nga tebifiiridde awo, then byambuka ne bigenda ewa maama. Awo bitandika olugendo kye tuyita okubeera nga odda mu higher self, ova mu lower self odda mu higher self, nga bwe bulongo bwo obwa waggulu. Kitegera nga bwe bulongo bwo obwa waggulu, kye bayita higher self. So wano wakuyamba okubeera nga okumyawo essanyu, naye omulabe yakumakinga sure nti nno otta ebirungo bino n'otamanya. Amazzi gano gazaalibwa buli mwezi olunaku lwe wazaalibwa, naye gwe yakumakinga sure nti ocelebratinga olunaku luno, naddala olunaku olwo ddala lwe wazaalibwa ddala, n'olya nnyo, n'onywa omwenge, n'otta amazzi go, then ne bakupakira n'obutwa bwe bazze batupakira okuva mu buto. Gwe wali weebuuzizaako vaccines ezo ze bazze batukuba kiki kye bazikolamu? Bazijja wa? Bazijja mu mwana, omwana fetus. Kiringanga kutta mwana omu ate nti osevinga mulala. Does it make really logic? Ne weebuuza amazima science bano badokita baasomera wa? Sorry, tell you this. Fine, ebintu bino baabye bakweka ebintu ebimu nti nkati nga mu Africa tetulina capacity kusobola kubeera nga tutegeera biki ddala ebitudde mu vaccines zino. Naye nga buli vaccine ekubibwa oba buli mpiso ekubibwa akaana akato ebeera eri equal okutta omwana omuto gye battira mu underground
okusevinga nti oyo omu aliwo. Naye kati lengera obuyuso bumeka bwe babeera bakkubye okusobola ekitegeeza baana bameka bwe babeera basse, kye bayita lucification, gene manipulation. Kitegera. So wano ku luzzi luno we wali kye bayita amagezi amakusike na we wali ne Christ consciousness. Oprogrammingawo otya oyogera ebigambo bino wammanga ndi bumu obutuukiridde mu nze kati neddiza era nfuna amaanyi g'obwakatonda bwange obw'omunda era nfuga empulira yange ey'obuntu era neddiza obuyinza eri byonna bye njagala mu bulamu bwange. Kitegera kubanga wano we wali kye tuyita eddembe, we wali obulamu, we wali obulamu obwo bwennyini obulina okubeera nga buyambuka waggulu, then n'ofuna kye tuyita divine independence. So omulabe waffe yamakinga sure nti tetuyita mu nziza ezo ssatu, at least atukuba n'akubeera ng'otambulira mu luzzi olusooka oba olwokubiri, tolina kusemberera wali maama, kye bayita oluzzi olwokuna. So tugenda ku luzzi olwokuna nga we wali abazadde baffe oba nga we wali kye tuyita obutonzi. Oluzzi luno representingibwa kala eya green ngera we mugiraba. Luno oluzzi we wali kye tuyita divine source oba divine love, we wali okwagala okutaliko buyinike. Oluzzi luno olutuyamba okubeera nga tukwasaganya omulongo wa wansi n'omulongo wa waggulu gwe bayita higher self ne lower self, then era lwe lubeera nga gateway ekutwala ku your higher self nga gwe mulongo wo akuyamba okubeera nga oyita ebigezo eby'omwoyo gwo mu bulamu bw'ozze otambuliramu. Kitegera. So oluzzi luno ekisooka luyamba mu kutereeza bye twandiyisenga okulwanyisa obulwadde, okubeera nga obeera physically fit, then lukuyamba okubeera nga obeera osonyiwa mu bulamu bwo, then luyamba okubeera nga owuliziganya n'abazadde, ekitegeeza nti obeera otandise okubeera complete ng'omutonzi. Kitegera. Era nga we twatandikidde tulukozesa ennyo okubeera nga tujja okuva ku liisa eryokusatu nga tonaba kuyogera, sooka oyise amasannyalaze ago okuva ku principle oba divine principle ey'eriisa eryokusatu, okkirire ku kamiro, okkirire mu ntima oggyeyo okwagala, then oyogerewo ekigambo nga kirimu okwagala, kireme kubeera nga kifumita omuntu. Weewaawo oluzzi luno tuluprogramminga lutya? Tuliprogramminga bwe tuti nti ndi maanyi g'obutonzi, then ossa ekikoowe n'ogamba njagala kitange Tonda ne maama Namugereka kati neddiza era nfuna empulira yange ey'obumwamusoke bwange mu nze, era nfuna era nvaamu amaanyi g'ekitangaala n'okwagala. Kubanga jjukira wano wokwasaganya maama ne taata, so wano maama oba kye tuyita obwakatonda wotandike okubeera nga obufuna, era gy'olaga eyo maaso wano wowuyita nga poto okugenda okumiitinga abazadde, era maaso mu hierarchies eza waggulu awo woyita, then ogenda okubeera nga osasulwa wobeera nga muvudde ku by'okubeera nga tukolera ensimbi oba okolera kye tuyita energies over time zo accumulating, then nomala n'ofumulating kye tuyita planet oba ebutonzi obw'enjawulo. Otandikira of course ku katono n'ogenda ng'okola ki ng'ogejja.
so tudda ku luzzi oba ku kala eya yellow, I mean kala eya blue. Eya blue esangibwa kamiro. So eno nayo giteekemu mu bulamu bwo oba gikozese nga ogiteeka mu mubiri gwo gwonna then ne wabweru buli ku makya. Kale eno ekuyamba etya? Wewali amasannyalaze amatukuvu oba kye tuyita amayengo amatukuvu gasangibwa mu kala eno. So buli weweetooloozaako ate n'obeera nga buli lunaku osobola okubeera nga weeyozaamu amayengo gano gakuyamba okusobola okubeera nga omalako bulungi mu bulamu bwo. Kitegeera. So ekuyamba n'okubeera nga ekuyitira emikwano n'okubeera nga ekugobako abantu ababi abandibadde bakuteekako amasannyalaze ababi n'obeera nga oli kye tuyita omuganzi weewaawo. So oluzzi luno oba kala eno kubanga nayagadde just nakyo tukozesa chance eno okubeera nga tuprogramminga n'enzizi zino. Oluzzi luno tuluprogramminga tutya nti ndi kwagala okw'obutonzi bwonna n'ossa ekikoowe njogera n'oyogera ekigambo nze emirundi 3 kati neddiza era nfuna amaanyi g'okwogera n'okweyabya ndiyogera amazima gange nga seetiriridde muntu yenna. So mu programming wano kyekikuyamba okubeera nga oyogera amazima neweeteetiririra n'osobola okubeera nga newekibeera ki amazima ge gakufuula ow'eddembe era n'obeera nga osobola okubeera nga ofiira n'amazima ago. Tugenda ku luzzi olw'omukaaga nga ye indigo. Tukozese kala eyeddako, tukozese endowooza eya wansi eno yerabika obulungi. Wewali eriiso eryokusatu. Kala eno w'obeera ng'okitadde mu bulamu bwo ekuyamba okubeera ng'ekuzza bujja ate n'ekuyamba okubeera nga ejjamu amasannyalaze gonna agabeera gatatuukiridde, amasannyalaze amabi oba kye tuyita dense energies nga woonaagamba nti nno obadde otambula mu sitenseni n'otomera ekintu ky'obadde tomanyi oba mu masaŋŋanzira. Kati eno kala eya kye tuyita oba bye tuyita indigo ekuyamba okusobola okubeera nga olaba bulungi. No, I mean oyina eya waggulu eddako yeyamba okubeera ng'etereza amasannyalaze naye ekuyamba kubeera ng'olaba bulungi n'okubeera n'essenga w'omutima then n'okubeera n'okusalawo kubanga jjukira wano w'okolera amateeka gabeera gakufuga. Kitegera. Waliwo ebintu ebimu mu bulamu by'olina okubeera ng'osalawo nga ggwe n'ogamba nti nno mu bulamu bwange ng'omulongo waswa nnyina okubeera nga nkola principles bwe ziti nga bwe tubadde tuyogera ku principle ez'abafumbo mu kika nti osobola okukola principle nti essimu erina okukoma ssaawa bwe ziti ng'abafumbo tusobole okubeera nga twewa obudde. Eyo ebeera principle era ebeera divine. So obeera nga ogikwasaganyiza n'obwa divine principle yo obw'okulabira mu maaso then kibeera kiyamba okusobola okubeera nga weewala ebizibu eby'enjawulo. Ekirala waliwo principle emu gy'osobola okugamba nti nno nze sitambula kusukka ssaawa 2 oba 3 oba ssaawa 6 kubanga ebiseera ebisinga ebizibu bitutuukako lwa kubeera nga tutambulira mu budde bw'ekibi naddala mu nsi gye tubaddemu ey'ekizikiza ebadde efugibwa vampires. So principles zino zo developing over time zikwatibwa oba zikuyamba wano oba eno kala yekuyamba okubeera nga ezinywereza mu bwakatonda bwo oba mu mubiri gwo. Okitegera. So wano eyo kala wekuyamba okubeera nga buli principle gy'obeera obuildinze mu bulamu bwo ebeeramu era n'ekuyamba okubeera nga buli kiseera
ogijjukira n'obeera nga wezza obujja. Oluzzi luno tulupurogramminga nti ndi kweyabya okutuukiridde Nose Ekikoowe ndaba nze emirundi 3 n'ogamba nti kati neddiza era nfuna amaanyi g'emmeeme yange ey'omunda. Emmeeme ey'omunda kye tuyita divine principle. Tugenda ku luzzi oluddako nga lwe lw'omusanvu nga lwe luli waggulu ku mutwe nga lwe lwa kala eyo esembayo eno ey'omusajja esembayo ku sayidi y'eno akanenenene atudde mu gundi atudde mu eringanga pinki naye mu luzungu bagiyita violent. So colors zino mbadde nsaba nnyo muziprintinge muziteeke ewaka musobole okubeera nga mukozesa colors zino naddala eno eza wansi noonyeza ezifaanagana n'eziri eza waggulu maybe we tunaabeera nga tukoze eki we ndaabeera nfunyeyoko tujja kubeera nga tuzikola ki tuzidisplayinga tuziprintinge tuziteeke ewaka tubeere nga tuzikozesa. So kale eno ekuyamba okubeera nga ekugjamu amaanyi agabeera amabi g'obeera osisinkanye mu bulamu n'agabeera gadevelopinze munda mu ggwe. So wabweru wabweru w'omubiri gwo ne munda wo kyandibadde kirungi nti buli wooba ogenda okuzuukuka oba buli lunaku gezaako okulaba nti oyisaamu kala eno eya indigo oba eya kye tuyita kakobe. Simanyi nnyo obwakabaka butufunire amannya agamu aga colors enda kubanga eyo sirowooza oba kakobe okusinziira kubanga tuyina kakobe ne indigo ewaffe. So kala eyo tusobole okubeera nga ogikozesa ekuyamba okubeera nga ekugjamu amasannyalaze agabeera gatatuukiridde amabi oba kye tuyita ebisiraani mu kifo ky'okubeera nga buli kiseera nga ojja oyongerako mu ngeri eyo n'obeera nga weevuma ate obulamu obubeera bujja mu maaso naye nga tomanya nti nno gwe kennyini butafuga bulamu bwo butategeera bwa Katonda bwo nti buli kimu okiinako obuyinza okusobola okubeera nga okitereeza n'okibalansinga. So kale eno eri very very important era ekuyamba nnyo okubeera nga ekuzza mu bwa Katonda wo buli w'obeera osereba kitegeera era n'ekuyamba n'okubeera nga okwasaganya n'abazadde baffe kitegeera ne kye tuyita divine creator nga ye ggwe kennyini abeera atudde mu kifo ekyo nga omulongo wo yakulira obutonzi bwo kubanga omutonzi nga ye taliiyo is just an energy kye tuyita energy of consciousness eba ey'okutegeera kitegeera. So bino tulina okubeera nga tubikozesa tusobole okubeera nga tubeera bawanguzi. So nziramu nate okubajjukiza colors zino tuziprintinge tuziyigiriza abaana basobole okubeera nga buli lunaku at least buli lunaku buli wooba okomyewo ku mulimu leka batuule mwenna muyiseemu colors zino bakozese babeere nga balowooza wabweru ne munda then kijja kuyamba nnyo okubeera nga weewala ebintu ebimu n'okubeera nga tospendinga ssente mu malwaliro naye ng'okozesa bukozesa amasannyalaze ag'obutonzi bwo kubanga oli Katonda eyeetengeredde. Kansubire nti tuyina kye tufunyeemu olunaku olwaleero. Weewaawo atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe. Weewaawo nkuweereza omutima gwange akuume atakuumira mpeera.